الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ngera wetwalaganye tugenda kutandika okweyigiriza ebimu ku bikwatagana ku ddiini yaffe mu mpolampola, tubere nga tubaako kye tweyongera okwejjukanya. Obutalonzalonza olwaleero twagala tweyigirize ku kibuuzo kino. Abantu bakyebuuza nnyo. N'ogamba nti ndi musiraamu, nsiiba, nsaala, nsaddaaka, nkola ebirungi bingi, naye ebizibu tebinzigwako. Obudde bwange bwonna bwe mmala okubeera nga njagala okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, era ngezaako okumusanyusa Oweekitiibwa Allah, naye ebizibu tebinzigwako. Nze nfuna kino, nze nfuna kino, nze nfuna kino. Essala zange, ebisiibo byange, hijja zange, na buli kimu kyonna kirungi kye nkola dhikaari, ebintu ebyo Allah tasobola kusinziira ku ebyo, n'amponya ebizibu ebimpisa obubi ennyo. Era ebibuuzo babyebuuza abantu abasinga obungi, naye tukutegeeza nti inna al-hadhar la yaruddu al-qada. Okwekeka oba okwewala noga nsijja genda mu tawuni amasasi gavuga, tekijjaawo okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waba yaggerera kufa sasi otwelifa. Naye njagala tugambe nti abamanyi bagamba nti ilamu, manya, inna al-musiba, inna al-ma'siya, mazima ebyobujeemu wavunubu n'ebisobyo laisa shart lihuduthi al-bala. Nti ebyobujeemu n'amazambi, bintu ebikolebwa ebifaanana bwe bityo, si ke kalombolombo akaleetera omuntu okufuna amabalaaya okuva eri Allah. Njagala okuva leero oleme kubeera na ndowooza eyo. Tukuwa ekyokulabirako, fakad ibtuliya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairu bariya. Yegesesebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba ambiya abalala bagezesebwa, naye nga basinga okubeeramu ku mwanja eri Allah, basinga ebitone bya Allah obulungi. Kati naawe tosobola kwogera bwotyo. Wa huwa khairu khalqillah, nga ye mulungi okusinga ebitone bya Allah ebirala byonna. Wa ala kulli falbalaau yakunu bihasbi bu'di shakhs au qurbahu min Allah. Amabalaayi gajja okusinziira omuntu engeri gy'asemberamu eri Allah oba engeri gye yeesambamu Allah. Mu ngeri zombi oteekeddwa okufuna ebigezo. Ne twalibadde tusala amagezi okulanga ebigezo tubifuna kusembera wa Allah. Si kirungi okufuna ebigezo ng'odduka Allah subhanahu wa ta'ala weeyuna eri shayitaani. Era wa huwa arba anwa'i, ebigezo ebyo biteekwamu emiteeko ena. Law alimtaha, singa ebiteeko ebyo gitegeera, la alimta ijaba su'alik, walitegedde okwanukula kw'ekibuuzo kyo. Nti ekimfunye ebisiiba gino lwansonga bweti, kyekiseera omuntu okumanya nti kati omusiiba guno guntuuseeko lwansonga gundi. Abantu abasinga obungi mufuna ebizibu n'otomanya nsonga ki ebivuddeko okujja. Tugambira nti kyetaaga okufuna kibayita alfirasa, olumanyo, naye ng'omaze kuluyiga bwoti.
tugamba tutya nawo olula omutendera ogusooka omuntu gwafuniramu ebigezo bya Allah bakiyita balaawo intiqam, ebigezo by'okwesasuza. Allah akusindikira balaayi nga bwe twakigandawaza nga Allah akwesasuza. Allah yesasuza era owulira mu Qur'an fantaqamna minhum, twabesasuza. Era Allah alina n'erinnya almuntaqimu, Allah ayesasuza. Okola ekintu n'akuleka n'otta banno n'okola buli kasasiro yenna ng'akulaba, netuka ekiseera n'alaba ng'oyitiridde n'akwesasuza. Nesunagenda mu maaso otegeera otya nti Allah akwesasuza? Kwe kubeera nti ebbalayi ekutuuseeko naye ng'ekutuukiddeko mu kisobyo. Mu kisobyo mwennyini bakutemedde ekiso ew'amalaaya, bakutemedde ekiso mu bwenzi, bakubidde amasasi mu bubbi. Manya omanye nti Allah neesasuza okusinziira ku ekyo kye yagaana. Oluusi oyinza okufuna obuzibu n'okuba ku masimu g'abanno bonna nga tewayaayanukula, paka ekizibu ekyo bwe kimala okukutuukako. Bwe kimala okukutuukako n'olyoka ogamba nti abange nabakubidde essimu naye ennyumba emaze kujja, ne mulyoka muzzaako essimu. Kakasa bukakasa nti Allah akwesasuza. N'olw'ensonga eyo twagala otegeere kye bayita balaawo intiqam. Balaawo intiqam egamba wa hadha an-naw la yusibu illa kafirina walmunafiqina walfasiqina. Omutendera ogwo tegutera kukwata okujjako abakafiiri. Njagala nyo ojja kutegeera kye bayita omukafiiri so singa abantu boogera. Walmunafiqina n'abananfuusi, walfasiqina n'aboononefu. Ma huwa alkafir? Mukafiiri yaliwa? Ye muntu amanya amazima n'agaana okugatambulirako, wayita omukafiiri. Era bwentyo bwe ngenda okukikusomesa, buli yenna logatan wa istilaahan ye muntu amanya amazima, ategedde amazima n'agamenyera ddala nga mazima waadihi geeyolese n'agaana okugatambulira. Omuntu oyo bwe tuyita omukafiiri. Alfasiqu, omwononefu, ye muntu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu nsi n'atandika okukola Allah bye yagaana, n'akola Allah bye yagaana, n'aleka okukola Allah bye yalagira, naye nga okulekayo n'okukola kwe ebintu ebyo nga bwe tubyogedde abiraga n'abalala ne babisiima ne babikola. Omuntu oyo aba mwononefu ng'embeera gy'akola ekola ki? Ekwata n'abalala. Almunafiqun ye muntu abeera mu banne ng'alaga nti abafaanana naye nga munda tabafaanana. Obutabafaanana bwe, idha haddatha kazaba, bw'aba anyumya alimba, wa idha wa'ada akhalafa, bw'alagaanyisa ayawukana ku ndagaano, wa idha utumina, bwe yeesigwa khana akumpanya, wa idha khasama fajara, bw'ayomba ayonoona. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wa ddembe okwesasuza mu ebyo byenjogedde, hatta yantakimu Allah minhum, kisa Allah lwabyesasuza, wa yakununa ibratan ligairihim, ekibeera ekyokwebulirira eri abalala. Wa amthaluhum min annasi fi hadhihi alhayati dunya,
ebifaananyi by'abantu abo tubiyina mu bulamu buno obw'ensi. Abamu bamanyi, abalala basomako mu bitabo nga Firawuna ne Qaaruuna ne Haamaana. Tulinayo omuntu omu eyalinnya ku Qur'ani wano e Uganda n'agamba nti embetense Allah ayesasuza abaana Adamu ng'oyo gwe nkunyonnyodde. Yalinnya ku Qur'ani misana ttuku, n'abalala bangi abazanyira ku ddiini n'Obusiraamu, Allah n'abeesasuza. Kati no bw'otuukibwangako omutawaana ng'obadde mu abo benjogedde, manya nti Allah neesasuza. Bebaluwa ye mukafiiri namukunnyonnyodde mu lulimi lwenkozesezza, ye muntu amanyi amazima n'agaana okugatambulirako, agategeera ddala ag'eddiini eno Obusiraamu, agategeera nti mazima naye n'agaana okugatambulira. Owookubiri ye munnanfuusi. Omuntu oyo aba wa kinywi ng'alaga banne nti bali kyali naye n'akola birala. Owookusatu ye mwonoonefu ng'amazambi g'akola gakwata n'abalala. Okuba bwenzi ng'ataddewo ne loogi abantu ne bayingira. Kale Allah abantu abo abeesasuza. Okubeera mu kimu ku kiti ekyo tobuuzanga. Abantu abamuffe tusaala, tusiiba, tukola emirimu ebirungi mingi nnyo naye nga tetuleseeyo ebyo byatayagala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tajja kutunuulira nnyo swala zo ng'omumanyira okutuuka ku ekyo. Omutendera ogwokubiri bakiyita balaa'u tadhikira, balaayi y'okujjukiza. Allah ajjukiza era ayogera tasirikanga, naye olulimi lwa Allah, okwogera kwa Allah ayogera bilisaani haali, n'olulimi lw'embeera, embeera eriwo. Era yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti alsinatu nnaas huwa akalaamu llahi alhaq, ennimi z'abantu ye kalaamu ya Allah ey'amazima. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala asobola okujjukiza naye ng'akuleetera balaayi. Kigezo wa huwa an yakuna abdu min ibadi llahi ala almasiya wa fi ghafla. Omuntu ayinza okubeera ng'ali mu byabujeemu na byabugayaavu naki, walakin fi qalbihi khayra ya'lamuhu llah, naye nga mu mutima gwe mulimu akalungi nga Allah yasigala okukamanya. Naye nga ffe abantu tetulina we tulabira kalungi ke, naye nga Allah ye yamanye akalungi ke. Wa birahmatihi, n'okuloosaasira kwe, fayabtalihi llahi birahmatihi bimarad mathalan. Allah ayinza omugezesa n'obulwadde nga kyanoonya kukomawo wa Allah, oba n'amugezesa n'ekkomera. Ye bwe yafuna bodaboda bamuyita nsanga bisibe, talina kyaleka, mwenga agutikka, n'abasabaze n'abatikka, saala tasaala, buli kimu, naye nga yasomesebwa ku ddiini, nga Allah amulabamu akalungi. Kyalina okukola kusala Allah kwe kumussiza, ne bamubbako bodaboda y'omugagga. Wayita ekiseera omugagga Allah n'amuteekamu obusungu bungi, kakkana ng'otuuse eruzira. Banno basaala, tosaala, bakubuuza erinnya nti ate nze mulindwa Abdunnuur. Kati alimu ewakkyakki n'agamba nti tosaala ate ng'oli musiraamu, nti galamira, genda okugalamira weevuunise. N'agamba nti mukomera tebagalamira bato, bagalamira batunudde waggulu. N'alagira omuntu n'agamba mukube emiggo 8 ku lubuto. Olinaga nti bw'otoosibwa ojja kufa. Ne bakkuba, bagenda okubuuza ku bitabo by'eddiini nga neya Salona togimanyi bulungi, ne bakulagira gikwata mu mutwe. Emyaka 2 gye bakusibidde ogenda okudda ng'otya nnyo Allah birahmatihi. Oba n'omenyeko okugulu nga Allah ayagala oba oleete istighfaaru 400 buli lunaku, nga buli kaseera obeeraawo astagfirullah, astagfirullah,
Allah n'akujjukiza oba n'obwavu wali ozirina. Kati abantu bangi mu covid ono bakomyewo ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Oluusi omuntu ayinza okubeera nga muddu wa Allah, mukozi wa mirimu mirungi, naye n'atandika okuseebengerera wala al-ma'asiya, ng'agenda aseebengerera, Allah n'amukomyawo nga yali asaala, yali asiiba, naye bwe yafuna emirimu n'alekeraawo okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokusatu bagiyita balaawo ikhtibaari, balaayi kigezo, era eriko n'etteeka. Wa hadha an-nawu yusibu kullu man idda al-iman, eri buli muntu yenna eyeeyita nti mukkiriza. Kyova nti Allah yagamba mu surati Ankabut aya esooka paka ku yokusatu, n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Abantu bayinza okulowooza tuyinza okubalekaawo bagambe nti bakkiriza nga tebagezeseddwa. Naawe oyinza okubeera n'omwana ng'asoma bulungi okuva mu nasale n'atuuka mu kyomusanvu bamuyisa buyise nga takoze pyero i, tekiriiyo. Naffe mu duniya eno nga bwe tugitambula, Allah agaye muyinza okulowooza, tuyinza okubalekaawo mugaye nti muli bakkiriza nti mugezeseddwa. walakad fattanna alladhina min qablihim, bagezesebwa dda abasookawo. walayalamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah alyoka amanyire ddala abo abali ku mazima. waliyalamanna alkadhibin, Allah amanyire ddala ate abali mu kwekonga, abalimba obulimbi. Era Allah n'agamba wanabluwannakum hatta na'lamu mujahidina minkum as-sabirina, tujja bagizisa paka tunaamanya abeerwanako mu mmwe n'abagumiikiriza. In kana mu'mina haqqa, Mungu ebigezeyo bwabireeta ne bikusanga oli mukkiriza wannama ddala, fa alayhi an yasbir, omukkiriza oyo aba alina okugumiikiriza. wayujahidu nafsahu, alwanyisa omwoyo gwe guleme kugenda mu byabujenga. wayasalu llaha thabata, asabe Allah obunywevu ala diinihi, ku ddiini ye. hatta yamurru hadha albala, kutuusa balaayi yejjawo nekwata mu lwengabe negenda. Bano balaayi ziyita bangi, tugezeseddwa, naye tukubuuza balaayi egenza okuyitako, genda osigadde oli mujjufu eri Allah, almuslima Allah, olina okolagana kine Allah. bwe yaleeta ekigezo tewakigwa. bangi ebigezo bibatuukako ne bawooba nnyo, abamu ne bayingira amasabo, abalala ne bakola batya. naye era n'owona min hatha ikhtibaari, ekigezo ekyo biidhinillah, kulumiriza bwa Allah. wa in kana mudhi'a al-imani wa dhawahiri jawarihi, bwabeera nga mukkiriza balabe bakooti, walaysa mu'minan, nga si mukkiriza haqqa wannama ddala, fasawfa yanhadir, genda okulaba ng'aseebengerera. walan yastati mujahidatun linafsi, nga tasobola kwerwanako. wala sabru, nga tasobola nagumiikiriza ala albala, ku bala ye emutuuseeko, fayafsha, ogenda okulaba ng'afootookerera, ng'amazima gavaayo. genda okugamba naga nti tombuulira oyo bwe yafiira wano abaana teyaddukira mu ssabo, tombuulira oyo. ekigezo kizze, ekyo bakiyita balaawo ikhtibaari. naddala nga ffe abambulira abantu, baganda bange, omuntu yenna atuula wano n'abuulira ku bantu, wegendereze balaayi zijja, abantu ne bakutunuulira ne balaba gw'ate okoze otya. kankuwe ku magezi, waliwo ensonga ziri 9
ezikuuma omuntu nga tatawaanye nnyo, naye tutwala 3 ziwulirize nnyo. Bw'ofuna ekizibu weebuuza ebibuuzo 3 bikumala okutereera. Nze nsoose okufuna ekizibu, weddemu wekka nga mayiti y'omwana we eri awo, baya mukazi wo, baya nnyoko, weddemu wekka nti sinze nsoose. Weddemu ojja genda okulaba ng'ofuna ekifo kyo w'obeera mu bantu. Nze nsinze bagenda otunira abalina ebizibu ebingi, nze ndi ku top. Weddemu ga era kyenfunye ekyali kifuniddwa. Nze nsembyeyo, ejja kweddamu ga nsigo osembi waliwo abajja okuyita mu kkubo eri. Kakati bwe kinaggwa enseni ojja genda okulaba ng'odda ku musitawa. Ekyo kijja ng'ofunye obuzibu. Ebyo ebibuuzo 3. Kakati ate eky'obulungi bw'ofunanga ekirungi era weebuuza ebibuuzo 3, nali ntya nga sinnafuna kirungi kino. Weekubemu ttooki, embeera gye walimu, embeera gy'obaddemu, obadde oli mu mbeera ki? Kati ate weddemu weebuuze kati ndi ntya? Omaze okufuna ekintu kino, mmeze ebiwawatiro, nkyuseeko, nina ebyoyange eby'empologoma, oli otya kati? Oba osigalegera buli osuubidde kubeera otya nga kikuvuddeko oba ng'okyakirina? Kati bw'omala n'ofuna ekirungi n'obuuzanyi nali ntya? Osobola okurespektinga ekirungi kino. Bwe kiba kyetaagisa kwebaza Allah, ovuuname omwebaze subhaana rabbiyal aala, omwebaze Allah. Kati oli otya? Obeere musiimu, osobole okubeera ng'era weebaza Allah n'otokozesa kyengera ekyo kujooga Allah. Osuubidde kubeera otya? Osobole okubeera ng'orespektinga ekirungi kino ky'olina, nga bw'oweegayirira ne Allah akikuumire. Naye abasinga obungi bakola birala. Ekyokusatu, bw'oba ng'oyagala kukola revenge oba kubako kyewookola olw'ekibi ky'ofunye, era weebuuza ebibuuzo 3 ti Allah ndaba atya? Kino kingenda okukola Allah ndaba atya oluvannyuma n'abantu? Allah samiun, ampulira, awulira atya oluvannyuma n'abantu? Allah agenda kunjogera kale kuba Allah ayogera, oluvannyuma abantu bananjogerako ki? Kale n'omukkiriza bw'ofuna ekigezo bayita ikhtibaari, nga kigezo kizze gy'oli, ng'ate abantu bakola bujjo ndi omukkiriza, ebibuuzo ebyo bitera okuyamba bulungi nnyo. Ekika ekyokuna kitufunamu ebizibu bakiyita balaa'u tamkhiisu wa takhfiifu wa rafu darajaati. Balaayi y'okusunsula n'okuwewula n'okusitula amadaala. Era Allah agyogerako n'agamba am hasibtum an tadkhulu ljanna, mulowooza mujja kuyingira ejjana ya Allah?